Pedo Center launchingidwa olunaku olwaleero abanafu aba Investment Ministry era nga omukyala amanyiddwa nga Honorable Evelyn Anita yaziguddewo olunaku olwaleero. Of course obaddeyoko ne His Excellency Ambassador of Denmark to Uganda abaddewo n'abakungu abalala ab'enjawulo abaddewo bulungi nnyo nga kigenda bulungi n'omukyala wa Honorable Anita Evelyn Bangulo abeerawo buli kimu nga kitambula bulungi wali ensambya enteekateeka zenzaddo nga zigenda mu maaso. Pedo muzannyo mupya baguzanyawo batyo gulinga gwalaba ondowooza baguzanyanga olaba tennis naye of course racket eyakanamu ya tennis bweto bwebeera kati gwe omuzannyo gwa pedo center yeeyo muzanyira mu kizimbe si byebire bya open tulaba ebya tena oba tennis oba mwite naye ndowooza abeera bwato badminton naye racket ndowooza zaawukana n'akantu ke bakuba abakapiira yesosoba nkola ki nkutegeeza Kanyesiga abaddewo bulungi okubanga tuletera ensonga ezo era gavumenti yeeyamye okuba nga bajja teekamu amaanyi mu muzannyo guno gwa pedo okubanga gugenda mu maaso okusinziira ku mugenyi omukulu aguddewo enteekateeka zino omukyala Honorable Anita Evelyn ng'ensonga zino zigenda bulungi nnyo. Of course okusinziira ku proprietor w'ekifo mukulu Anderson asobola banga gamba nti future ntanga abiri mu ggwanga lyattu Uganda of course bukyali virgin akimanyi ali agenda kubanga agubirira ne katajja gwetabamu kubanga omupiira guleka gugenda gimugwako ejjusamba omupiira kati guno omuzannyo tegadde gusosola myaka era twandaba kato ng'ayingidde omuzannyo gwa pedo. Of course nga tuvuddeko ke twegattiddwako club chairman Walines SS Women Football Club ezannya mu kingi ekyawaggulu ekyoku ntiiko